Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero nga tuli mu ssuula ka buvubuka ey'ekitabo kyaffe kino Ndikumma Okulya. Kakasa mujjukira nti ekitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini wabula nga twakifundikiridde nga munnaffe Ssebuufu eyali mukwano gwa Zansanze alabika agenze kweriira ggi oluvannyuma lw'okulimbalimba ng'abalenzi nti Zansanze yali abaagala bisoko nga bya ngomolo ne balyoka bamuwa ebirabo. Saagala kumala budde bungi munzikirize butereevu nvaawo wennyini mbongereyo mu kitundu kyaffe ekyolwaleero wabula era nga tukyali mu ssuula eyo yennyini ka buvubuka. Bwe nzijukira ebyobuzira bye nnakola mu bbanga eryo neenyumiriza nnyo olw'amagezi Katonda ge yatuwaffe abakazi abasajja agataababikkulirwa. Nasanyukira nnyo Ssebuufu omulenzi bwe twakula olw'okunnyamba emirundi emingi mu biseera oluusi mwe nnabanga njolekedde obuzibu oboolyawo bwe sandivuunuse. Omwana mulenzi yalimbalimba bavubuka banne n'abasajja abakulu abanneegwanyizanga n'akunakkuna. Waabangawo abamu be yalimbanga nti nali mbaagala bisoko nga bya ngoma, abo nno be yalyangako enkoko n'amagi n'akamala. Oluusi yagendanga n'ateekateeka n'ampita ne ŋŋenda mbuuza ku bamu. Kubabuuzaako nno bubuuza. Ekyo nakyo ne kiba kintu kikulu nnyo. Bwe navangawo n'atandika okutimba omusajja bbula nti omuwala akwagala by'otalabanga, olaba yebba ku bakulu era najja kukubuuzaako. Omulenzi yantegeeza mbu abo be nnabanga mbuuzizzaako baagenda balowooza ebintu nkumu. Abo abaabanga baagala okugguka mu nkola ye, omulenzi nabo n'abasalira amagezi agaabwe. Yayinzanga okubagamba nti, "Bannagomola mumusaasire, talina waayisa kigera abakulu bamulunza nnyo amaaso. Kyokka temweraliikirira, nze bwe mbeera nammwe sandyagadde ate mumageemage." Olwo ng'asekereza nga basaakaanya ng'ebintu bamuwa nga yeeriira. Naye nga bwe bagamba nti gwakanga musana, oluusi omulenzi oyo yansaliranga olukwe n'ansuulanga ku bantu abantunuza nga mbebere ng'omukulu ateetimbye. Abamu ne banjogerera ebiduduma ng'eggulu. Buli lwe natanduulanga ebigere bwe nti nga ntera okusanga abalenzi nga babaalabaala mu kkubo nga balinga abaabalagulizibbwako edda nti ŋŋenda kutambulako. Abo ne mbanga eyabanga ababagulizzaako nti nja kubasanga mu bifo gundi. Nzijukira abalenzi nkumu abaali enzaala ku kyalo kyaffe be nayogera nabo enfunda ne ziwera. Abamu nabassangako omwoyo kubanga twanyumyanga ku bintu bingi ebyabangamu ensonga era nga tusaagasaaga mu bintu ddala ebyatusanyusanga ennyo ng'abavubuka. Naye ekyasinga okunnuma kwe kulaba nga n'obulenzirenzi obutasaana bwalinga bunneekwetulirako. Waliwo olulenzi olwali lumujongobya olwanneewuubirangako olwali lwagala n'okumpaaza mbule okuva ewaka. Nze saalina kalungi konna ke nnali ndwagalako. Nasooka kulukyawako ngulugulu ezaakyama ne zidda eyo nga bwe lutambula n'olaba ngongobe. Lwalina obunnya obwasiriira bwe saayagalanga na kutunulako, naye lwo terwayisanga kaseera nga terunnaseka, nga nno lulowooza nti nange nasanyukanga okutunula ku bunnyo bwalwo obwali bwaddugala ng'obwa Nabangogoma. Naye ekyasingira ddala obubi ku lulenzi luli gy'emimwa eminene, emigazi ate emiwanvu gye lwerabiranga buli kiseera ne gigwa ensaya. Omuntu bw'ateefaako ate nga tasanyusa mu ndabika ye azijjagalira abantu, si busungu nno. Nga buli kiseera lujja lwekulubeesa nnyini lwewombeeka ng'eggole eririba ejjombi. Sandyagadde kubikkula kyama kyaffe bakazi bannange, naye kasita si ffe tugaana abasajja abamu okumanya okwagala nga bwe kuba. Nasekereranga nnyo
abalenzi abamu oluvannyuma nga mmaze okubalimbalimba gwe nze nga nandikoze ntya. Nzijukira omulenzi eyankwana nga nze simwagala. Yali alabika bulungi naye nga simwagala bwagazi. Yafuba nnyo okunsanyusa nga mpeereza obulabolabo obulungi naye ng'omutima gwange tegumuliiko. Namukwatirwa nnyo ekisa okumulaga mu ngeri yaffe ey'ekikazi nti nali simwagala era nga simuliiko naye nga nsena ku gannyanja. Natya nnyo okumwatulira nti nali simwagala bwe ntyo ne nkozesa obukodyo bwaffe okumulaga nti nali simwagala naye nga tafaayo era ndowooza nga takitegeera. Okwagala kwamubuna omutima n'omubiri ne kumuzibira ddala n'amaaso. Naye yannyamba era eyamuyamba n'amubbirako n'amutegeeza nga bwe saamuliiko yamubeera nnyo musajja wattu. Okwagala kuzibu kugenda ne kukwata omuntu n'aba nga anywedde omutaama. Nze bye nalaba ne bye nawulira ku basajja abakulu nga ndi mu maka g'abakadde bange nali saagala kubyogerako. Naye nalabira awo nga bazansenzesenze okubimunyumizaako. Mu kiseera ekyo kitange yalyoka n'aba nga takyalina nnyo mirimu gy'ebweru gimukabasanya kuba singa yagirina yandyekaanyizza basajja banne abakulu abaakyalanga ewaka oluteereru. Nayaniriza abantu obutaweera era singa amaviivi gaali gakunzijjako bikwiro ebyo byandivudde ku bikwiro ne bidda mu bikalappwa. Nze ebbanga lyonna eryasooka nalowoozanga nti abasajja abakulu abajjanga awaka ekyabaleetanga kunyumya na kwesa na mukulu munnaabwe naye si bwe kyabanga, bajjiriranga nze. Abasajja abamu tebasaasira. Abamu nanyumyangamu nabo, abalala ne batasobola kufuna bbanga ddungi kuntegeeza byabanga bibaluma. Nasaasiranga nnyo abantu abataali baalubuulwa nga abanneegwanyizanga naye nejjusa kaakati olw'obutabalaga mwoyo musaasizi mu kiseera okwagala bwe kwabasoyezanga ng'olukato. Naye ate bwe nzirako emabega nessiraba kisobyo kinene kye nakola anti nga kyalinga kizibu nze okukola nga bo be baalinga baagala. Si mpisa yaffe okwasanguza ekigambo sikwagala era nange nafuba nnyo obutakiisa mu kamwa kange. Naye gye nakoma okukyewala, gye nakoma okutunuulirwa n'okwenyinyimbibwa ko n'okukolimirwa abantu abamu ababi. Nze okusobola okulwana olutalo olwo n'okuluwangula natya nnyo okuswala n'okuwemuka mu maaso g'abakadde bange, ab'eŋŋanda zange ne mikwano gyange ku kyalo kyaffe n'ebirala ebikyetoolodde anti ekibi kikira eŋŋoma okulawa. Nange olw'okukola bwe ntyo ndowooza bakadde bange kyebaava bampa ekirabo ekinene ennyo eky'okundekera eddembe n'ennenyeza omusajja nze gwe neesiimira okufumbirwa. Kino kyali kirabo bulabo ddala kubanga bannaffe abaatusooka baabafumbizanga abasajja be bateesiimidde oluusi, n'abalenzi nga nabo ekkubo babakwasa limu anti nga tebaweebwa mukisa kwenoonyeza bawala baakuwasa. Abazadde b'omwana bwe baalabanga nga mutabani waabwe avubuse anti ng'atandise okulaga obubonero obw'okukula, gamba okwogera amalagolago n'okufuuyirira ebirevu, nga bateesa kumunoonyeza muwala wa kuwasa. Olwo nga batandika okugenda nga basuuliza enkessi mu b'emikwano n'okusaba ab'eŋŋanda zaabwe banoonyeze mutabani waabwe omuwala. Mu kunoonya omuwala abakulu obulungi baabulowoozangako naye nga si bwe bakulembeza. Baalowoozanga nnyo okusinga ku mpisa n'obuntubulamu. Ebyo nga byegombesa nnyo abazadde b'omulenzi. Omuwala bwe yalabikanga olwo ng'abakulu ab'enjuuyi zombi basisinkana nga bateesa ku byakufumbirigano kw'abaana baabwe. Baabakulu kasita baasiimanga ekikolwa ekyo ne bakikakasa nga kiwedde ng'omulenzi talina buyinza kugaana muwala bakadde bwe gwe baabanga bamusiimidde, n'omuwala bw'atyo nga talina bwogerero kugamba bakadde be mbunno omusajja gwe bamulondedde tamusiimye.
ye ng'anaakiyisaawa era ng'anaakigamba ani? Abazadde ab'enjuuyi zombi bwe baatuukiranga ku kukkaanya n'okusalawo nga bamaze okwetegereza ebintu bingi. Abazadde b'omulenzi baayagalanga nnyo okumanya obanga omuwala mulima era alina empisa ennungi, ate bbo ab'omuwala nga baagala okumanya obanga omulenzi muntu mulamu era mulamu ddala mu ngeri zonna ez'ekisajja. Abazadde ab'enjuuyi zombi beekengeranga nnyo nga beewala okufumbiza abaana baabwe ng'oluggi olumu lulimu ensimbu, akafuba, obulogo n'obuwabutwa, obusezi, obubbi n'emize emirala gyonna. Ebyo nga birungi, naye eky'okukusuulako omusajja gw'oteesiimidde nze nga kye kinnuma. Ampuliriza, ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula yaffe ey'omwenda ka buvubuka bw'etyo bw'ebadde. Okutuusa omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala era mu ssuula endala Katonda ng'akkiriza. Mubeere bulungi, mwenna mweraba.